Doniasi omuzimu gw'oyo omwana gumuluma ng'akaaba ekiro ssaawa 9 gwa kiro naye omwana yafa bamuteeka piro ku mufeesi omwana n'azikirira bw'atyo yalina ne banne wali ebya Don Asia emagombe ye asimbye ekitooke wetwogerera ate ono anoonyezebwa abamuli okumpi batugambye nti ono asazeewo kubanga oboolyawo obulamu agamba ekimala omwana bamumujjako abantu byatta omuzimu gumululumira obadde okimanyi nti omuntu ono ate yatandika dda okumanga amululumira era nti ne bwe yali ebweru eyo bayitanga bamaseeka okumusomera eddwa nga embeera etabukidde ddala nkusaba sooka leke mulimu etugenda okubanga tuyigamu eno video omuntu ali ku kyeyo ogenda kubanga omanya ensonga zino zibeera zitya. Don Asia yetabanga mu kutolosa abaana abawala ate oboolyawo mu biyumba ebyenjawulo ne mu nsi gy'ataali nga eya Saudi Arabia wabula ono ate guyatta ne munywanyi we bamutugisa piro era nga wano abeerabirako n'agaabwe bagamba nti ono Don Asia we yayokeza nti n'omulambo ogwo okugutwala ogusula mu ddungu waliwo embeera nnyingi nnyo ensonga abamu ku bakimanyako bamugamba nedda tukubire abeewaabwe. Don Asia n'agamba nedda wano gugenda tusuna omwana oyo imbu n'asasula akasente akawererako ddala. Jjukira yali abeera imbu mu nnyumba ya Don Muhammad eyo gye batandika okubanga oboolyawo embeera eno mu bitundu eyo ng'abeera awo egyawangalira mbu gye byatuukirayo ensonga zino ate Rama yabeeranga naye ono munywanyi we ow'okukiro kakati ne famire ate genfunye nabo ab'oyo omwana imbu gwe yakola ki gwe yanyiga ate nabo bakute wansi ne waggulu kati bwino kuba mama kiyumba ab'enjawulo abantu no teyatta omu yekka oyo gwe yatta wabula nga ono yasinza okubanga amuviirako akabasa. Kakati nina n'emboozi y'omukyala yattiddwa atya omukyala ono agenda ategeka embaga ye wabula ate abafamire okusinziira ku mboozi gyengenda okunyumiza balabika nga bamunyize bampita nzi nkusaba sooka olekinge mu vidiyo eno mpanvu naye nkusaba ogiwemu akadde mulimu byogenda okubanga omanya omukyala yategeka omukolo gwe ng'abafamire tebamanyi ne bbaawe wabula batuuse nga buli kimu kiwedde ne basalawo okubanga mu wiiki emu omukolo nga gutuuse bayite famire mu okuyita famire ate basazeewo okubanga oboolyawo famire ebyebalama okukakananga lunaku lumu luyiseewo omukyala ng'agenda ku accident bamuddusa bamuteekako ate ebiseminti afudde ekitundu ky'owansi ng'emboozi eno wegenda okubeera wayise olunaku lutini nnyo ng'ate afa mu kufa kwe ate famire olwabakubidde bano ate basese busesi byonna mbikutidde biringa ebitaliyo naye ono bwino ogenda kubanga otya awo mu maaso kansooke ne Don Asia wano nnyo Rama kasooke ayogeremu ebigambo bye. Doniasi omuzimu gw'oyo omwana gumuluma yabeeranga wo n'atuuyanirira ati n'atintima nkunyumiza sitole entuufu kati simanyi oba bino byakaaba kiri kizibu bati nga yakaaba ekiro nga wayitawo olunaku lumu nnaku bbiri ng'akaaba ekiro ssaawa 9 gwa kiro ng'olwo tukubira bakama baffe abaali engeri gye baali abasiraamu nga bamusomera Qur'ani era yalina Qur'ani yali emusula mitwetwe ne tugula n'obubani bwe bamukoomeranga. Doniasi yalina omwana gwe yatta aga amaziga ge mulaba gaakaaba si maziga nti ayina ebimuluma ayina ebizibu oyo gw'olaba si kuvuma bantu ekyo kyo sijja muwayiriza kubanga bangi abavuma. Mujjukire Doniasi we yakomerawo okuva e Saudi Arabia baamugamba nga watta omwana era bakadama baabimuyeeyanga era abantu abamudipotingisa be yayitanga bamalaaya be baabali e Saudi Arabia abaali balwanirira omwana oyo kyova bayaddanga ku TikTok n'atugula tubavume n'abayita bamalaaya abaana abo bamanyi sitoola abali e Jidda abali e Damamu n'abali mu Riyadh. Doniasi yabagulangako olutalo be abaana abalwanirira ng'oli omwana gwe yatta. Doniasi togenda kufuna mirembe nze simanyi oba oyo omwana asobola omwetondera simanyi naye omwana yafa bamuteeka piro ku mufeesi omwana n'azikirira bw'atyo yalina ne banne waliyo n'omukyala gwe yali yakoma naye Uganda obajjukira omukyala oyo baayawukana omukyala oyo mumujjukira oba baali bamuyita Naalongo eyali meidi we nga babeereyo mu ennyumba Don Muhammad gye yabapangisizanga oyo omukyala baali babiri bati we baatuga omwana oyo ne bamutta era omukyala oyo baayawukana ne Doniasi omukyala yajja n'abimulangira wa emisango mingi nnyo kigambibwa imbu e Saudi eyo oba ne ku kyeyo eye Dubai bw'abaana teyatta omu yekka yadde nga omuzimu essaawa eno ogumululumira gwa muntu omu. Don Asia ebyo birabika nga byongera okuba nga bitaamu. Ono jjukira omusajja taata w'omwana gwe yazaala yasooka kubanga amumujjako ne famire era tebamukkiriza kubanga amulaba. Eyo yabadde nga ensonga wabula Rama agamba ekyo kyakwekwasa nti omusajja ne famire oluvannyuma lw'okizuula nti maama
oba omukyala Don Asia aliko ebitali bituufu basala okubanga omwana waabwe bamutwala wala okubanga bamumusembereza nti ne bwe kaba kafaananyi oba oli awo tasobola kubanga akafuna tebalina interested kulaba nga baddamu omusajja okubeera naye. Don Asia ebizibu byo bimwetimbye wabula abagamba okadada kaddadda era nga omuganda yagamba buli mbwa n'olunaku lwayo oyo nno yali muzungu sorry just nkikyusiza bukyusa kakati agaliwo galaga nti omukyalo ono ensonga family mbwe ziyingiddemu era mbu essawa yonna atwandirabako nga Don Asia atemeza emabega w'emitayimbwa mu nnaku nga 3 eziyise mu weekend omwo amuli gatandika okubanga gayitingana nti Don Asia ali akwatiddwa wabula kano kaali kakodyo era n'avaayo n'akasambajja yali tannaba kubanga akwatibwa wabula nga ono ye anoonyeza nga olwo nno enzita gye baamuttamu eyo olwama gyakunyumiza eri mu kubanga etiisiza ddala gwe imagine omuntu omuteekako piro ne mumumiza omusu bwe mutyo ne muteekako piro n'aziirira ddala so ensonga bwezito bwe ziri kati bino byonna ba tiktoker bagenze maaso ne basobola okubanga babidiscussingako onorama ate ne banne balina bwino Don Asia ebyokwatibwakwe nabyo bwe batiwe byaliwo abataaswa kubanga mubiraba wabula kansooke nkwe emboozi y'omukyala ate oba oliawo eyafudde mu nfa ey'entiisa entiisiza ddala ddala bampita hands bwe kiba kisobose sirika nkiddamu bwe kiba kisobose sirika waliwo ebiseera ebimu wolina okusirikira amawulire amalungi n'otagagamba buli muntu gw'osanga omugole yatubuukinga when was it omukolo gwalina kubeera nga 2nd August ne mu kutubuukinga n'atugamba ebintu bino wammanga nagamba naye muba muwandiise wantu wonna se temupandikako nti omukolo gwange gye guli yatuwaka kakadde kamu 3 n'asiba olunaku kati remember fe tugenda okukola nga sente ziweddeyo enkeera ngenkya gwe mukolo sente zigwayo leero so I was checking in kumanya decoration waabwe colors ki uniform tuyingiremu ko bwe bityo munnange omwami yakwata essimu nangamba munnange tuli bulungi naye tubadde tusaba tukuwe sente ezo ku Lwokuna kubanga Olwokutaano tujja beera business Saturday mujje mukole leero tulinayo meeting ey'aba service providers mbadde nsaba mujje era okubidde mu kadde katuufu. Salamu alaikum ajati nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze ajati nakalembe gambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukole ku nnamba yange eno munnange nga mugamba okay naye sigenda sobola kubaawo naye byonna bye bateesa muŋŋambeko nja kuba mmanye mbukale munnange omugole yali atuganya okwogera tuba tuli awo ng'omwami ankubira agamba munnange yadde twabawaako sente muzikuume naye omukolo tegugenda kusobola kubaayo ku Saturday eno najjako neneebuuza yi bagusaziza mu wiiki esembayo how come kubanga mu kwogera kwabwe sente ezaaliwo nga tewali kiyinza zigusazaamu munnange nga ntandika okuweereza ka message ku WhatsApp mpeereza omugole omukyala hi boo how are you I'm kindly inquiring gugenda kubeerayo ddi so that olunaku olwo sitekako muntu mulala kubanga nali nakwata dda sente maama omukazi tanziramu neneralikira omanyi nga service provider wobeera obeera toyagala linnya lyo ditta bananga omwami nga nziramu alaba bu message busuuse nga ngamba Dora it is me online omukyalo ono olunaku lwe twabagamba olwali olwa service providers okujja mu meeting esembayo bwe yavaayo lwe lunaku yannyonnyola abafamire nti omukolo gyeguli jjukira tebaamusonda omukazi tebakolako meetings wabula service providers meeting baali bagimanyiko maama senga ow'ensonga ne taata naye nga bonna kati bano ab'ekika abalala bonna kwolwo lwe bagamba ab'ewaka bagamba nedda bagambeko tosobola kula mukolo nga bafamile tebaliwo bagambeko nga bagamba nja bagamba Lwakutaano ng'enkya gwe mukolo banaasobola banajja mbunedda nnyabo tujja kuzaalukuka tosobola bali bafamile yaffe famire ogimani omanyi batubeereddewo bali baganda baffe tebasobola kuloga omuwala nga bagamba kale tukube they called ne bagambako abamu bagambako abantu ndooza sisobola kugamba nnamba ntuufu ramaliriza nga bamaliriza enkeera accident wepaba omugulu nga gumenyeka mbogwa right gamenyekamu emirundi 3 guno nga gujja naye ekitundu kya wansi kyekyakosebwa
ekitundu kyawansi kimala okukosebwa omukyala nga bamutwala mu ddwaliro bamusiba cement bamutadde waggulu nga bagamba nedda bwamala oyunga abasawo bamuzizamu amaanyi omusajja n'ajasobola kuddamu otambula biki bamala okuyunga bagenda kugira agenda kutereera mujja kukola omukolo gwammwe after kyannaku nnyo nti nfunye akasimu nga baŋŋamba omukyala yafudde. Ekisinza okundeetesa emboozi eno oba ebirungi byaffe tubisirikirirenga ddala abasobola balaba birabe nga bibaddewo I don't know. Olwamaliriza okukutukawo epapa ng'omuntu yenna I felt touched twalyako ku ssente biki ne ngamba no I will go for burial. Omusajja n'angamba Dora tebaabakubireyo ng'enseko nnyingi Dora tebaabakubireyo ng'enseko nnyingi mu kufa kw'ono ne mugamba tokuba kuti nakama omanyi nti mukyala wange afudde nenkubira abafamire mbagambe nti omukazi afudde. Kyannaku nnyo nti buli service provider gwenkubira ngamba njagala kujja kuziika naye abafamire twabagamba tebiribaawo. Oh my god, family members you're so toxic. Ebirungi mubisirikire. More of the story, buli kirungi kyoteekateeka okukola sirika bwekye kimala okutuukawo. Bw'oba ogenda bweru ozimba nnyumba ogenda gula ttaka ebirungi byonna omwana wagenda mu bibuuzo alina amagezi mangi. Lwaki tewagikubira nnyoko abamba amamwa? Asani yebaka ku mwana eryo bbuba nakugamba yawula omwana mu kisenge kya bbaawo nga towulira kankazzeeyo nkazanyi. Nakugamba yawula omwana mu kisenge ky'abalo wagaana. Kati eryo bbuba. Wali webaka na busajja buto. Oli mulya buto ensoli gigamba wali webaka n'akasajja akato. Akavubuka akate ensoli gigamba wali webaka n'akasajja akato. Tosobola kulabirira mwana mu kifo ky'okugulira omwana pampo gigulira basajja. Mu kifo ky'okuyonsa omwana oyonsa basajja. Ensi tuli gigamba wayonsanga abasajja abato obusolo obukadde n'amabere ga Aleman. Mwensi ndi gigamba atya. Mama, simanyi ebigambo ky'omusajja oyo bye yabagamba ebibalowoozesa nti y'omusajja omutuufu gwe nali ndina okuwangaala naye nze byesaamulabamu. Kati maama gwe ekigambo mwana kyakukunza olulimi mwe. Kati maama olaba maama ekisooke kati waba omwana amutta kamutte nange anoonya nkuba amasasi naye ndikwagala omwana wange. Njagala omwana wange maama. Simala kuteekayo bifaanani bye maama naye nga buli kimu nkirina. Simala kuteekayo bifaanani bye nekyakuuma privacy ye. Omusajja wa maama singa teyagattako okumumanyira n'okunkubira amasimu ag'okunvuma buli kaseera ng'alina agamba mboze nali nenemererwa. Maama ku bbanga lyepangadde namu nze nsobola okulemererwa okulabirira omwana wange. Ankubira amasimu ag'okuntiisatiisa amanyira anvuma anzivoola akola bulimu alinda n'atuuka n'okuŋŋamba mboze nandibadde musinza businza olw'okuba mbeera n'omwana. Nze nali nalemererwa okubeera n'omwana maama wafa ye nga taata yasobola okubeera naye nga muto bebi omukulu muno wagenda okutulema okubeera naye. Omusajja alina n'akamanyira ali gwagenda okumanyira kati atuttemu. Nze namugamba omwana wange amutemeteme amutte amuteke mu kikutiya amundeetere ngende muziike manye nti nepotiya namuziika nga we naziika Fatuma kyamulema. Maama emyezi kati 6 okuva leero wano kampala maama n'ogula akasawo ka sukaali ne banywa ne gaggwamu omwana otagameddeeko n'olya nga tomanyi oba yalidde. Maama nze sigenda kusobola. Maama sigenda
sigenda kusobola. Taata aliwa asimbula gye emmuli